Ndonga agisanza atya byonna bisanza atya nga omanyi nti omwaka guno tegumutambulidde bulungi nnyo. Ekirwadde kya alusa kyali kimututte naye asobola okuba ate nga akiwona omukulu ono. Lil Pazo Lunabe twogeddeko naye tumubuuza nti omwaka guno 2022 nga talina waaka gwatuwadde. Lunabe agambye mbu tewali yamutuma music. Ulira abadde bwate nga atugamba ateri yantuma kuyimba ani gwe nakanya naye natula na omuntu ani twabitesezaako wa twabikanyako wa kinyimba nja kutandikira wano nkome wano yali senyu lyange kitone kyange okisegera byali bintu byange abamu tulina abamativu gomanyi bwe twabona n'okunoonya amanya gomanyi emyaka gye twasula bwayise mu kaliyoki so naye nga abantu batugoberera omwaka tegubadde mubi nze mbadde mbulwadde bwe navaawo awo nenteekawo katonda yabadde mwene ensonga nabingi ate kati naddala ebiseera ebisinga bw'ofuna erinnya naddala nga abantu bwe bakulina mu trust b'okolera otuuka n'obeera nga oli mumativu nabo okitegeera. Lil Pazo yagamba nti mumativu n'endongo gye yabawadde 2022 tumubuuzizza ku mwana kyasobodde okuba ate nga akikubye agamba nti alimpa Ronald 2022 akikubye. Ulira omanyi tubeerawo ne TikTok songo, Facebook songo, Makindye songo, Kampala songo, Favorite Radio songo, neffe twogera tumanyi oluyimba engeri giffe tuli byana byando manyi amanyi g'ennyimba waliwo hit songo, mega hit songo, noni songo, popular songo ezo zonna ziba nnyimba naye oyo omwana wa lusuku lwa simini kuba mega hit song Ronald alimpa yakuba mega hit ki so era challenge yamanyi ku baana bana abatabaze kubanga oluyimba lete lwako mambo bano waliwo obuwala buno obutototo obw'essomero obwo okitegeera ye yafuntula audience zonna kati oyo aba mubi okitegedde. Lil Pazo ng'ayogera ku 2022 nga bwetambudde ayina obubaka bwawadde abayimbi abato agamba bwati abaana abo bato okitegeera abaana bato nsasira kati abantu abagamba gift y'ovukado mukulu gift y'ovukado yayimba muto naye osanga omuntu agamba wakuba oluyimba lwagundi nali mu S4 nange nandibadde mu S4 eyo okitegeera jasi nti omuntu bw'oyimba oluyimba abantu baba balowooza oba oli wenkana ki kumbe ffenna tuba mu bracket AGM so Ronald alimpa ajja kutambula abantu tebaagala nnyo kuwulira bintu ebyo abantu baba baagala music at the end of the day so bw'aba mukama yamulikavalinze n'amujja gye yavudde mu kufa asigale ku ndongo ya concentrating kitegedde ye mukulu oyo Lunabe Lil Pazo agamba nti 2022 yevuma abapresenta baganya okuba ennyimba ze bannange Lil Pazo ulira bwagamba nti baganya okuba ennyimba ze manyi abanjagala mu ndongo manyi n'abatanjagala manyi abazannya ennyimba zange manyi n'abatazannya lwakuba munawo naakola kyusekera kigala tugwamu tufulumya ennyimba mulinga abatabiraba ekisinga otusanyusa muyina abayimbi bamme bemwagala mubafiirako mubazannya buli lunaku naye bwe tubasanga ku kivulu tukuba ab'endongo jusa lwaki wamusoosewo naga yo kagivuddeko sigiwalampa esooke kakkanemu esala omuliro kati nze munsanyusa kati ffe tubamanyi waliwo TV nga yakabi emanyi oli muyimbi wakabi oli musajja w'amaanyi n'abantu bakwagala Uganda yonna akuva ntoloko buli boda ku boda bakumanyi omwaka tegugwako nga tazannye luyimba kitegedde. Lil Pazo ng'akukkuluma wabula bibazizza bannamawulire abalipootinga eggulire mu bulwadde bewulira nze nja kubebazaamu ak'ensusso ndi musajja asaagasaaga ennyo naye bambi nja kwebaza intermedia ya Uganda nali omulwadde bambi mwambeererawo mbeebaza olwekyo omukwano ogwo gwe mwandaga nga ndi mulwadde mugundage naye mu nnyimba banaye mulekenga gundaga nga ndwadde ennyimba tuzikuba naye oluusi bwe mutazifaako oluusi n'abamu tubayimbiddeko ku bivula ebyobwerera ate bw'omutuuka okumuganyiga amapeesa ateekayo oluyimba nze ennyimba tezinzigwangako just mwabatazizanya mwe mutumalamu amaanyi nogawaye kanfe n'ennyimba zange nange sijja kuba bakamba kokonyeyo bagira bawuliriza ku bitanyuma